Abantu b'e Busoga nakati bashekalakasa oluvannyuma lw'okukitegeera nti Kyabazinga yadduka mu Uganda taliimu ogenda kubanga obifuna mu maaso awo era nga n'abantu ba Buganda munnange bavuddeyo ne batabukira Katikkiro Charles Peter Mayiga era nga baagala abannyonnyole lwaki ku maapu ya Uganda ewaali Buganda bateekawo North Central wamma bamuvumye bingi nnyo era nga baagala abaddemu ansa nabwo obutambi ogenda kubanga obwefunirako maaso awo. Dr. Jose Chameleone ne Pastor Bugembe wamma nabo mbayina ng'ate batuwadde ebipya bizuuse ku Minisita Nyamutoro nti munnange mwana wa President wa Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni era nga Fred Lumbuye bwino yenna amuleese nga wogenda ate okwerabirako obutambi maaso awo. King Saha ne Spice Diana wamma nabo kyetaagisa nga mwerabiddeko era nga ne Pastor Omufere naye akatambi we kali maaso awo. Mugamba mutya mwasibi mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video eno mujimpe like era nesaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emesubwa nga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nyongera okusabirako omwo mwenna abaradde abakosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli bweru mukubireko. Munange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omukyala ono Mukakenzo Munnamasaka Minisita Nyamutoro Fred Lumbuye yaleese bwino nti Nyamutoro ono gwolaba mwana wa President ono His Excellency Yoweri Kaguta Museveni mbu era y'ensonga lwaki yamuwa minisita. Bingi byayogedde ng'ate wengendo mubatuusaako mu maaso awo naye nga gye bigweredde ate nga Fred Lumbuye basajja mivule nga amuvumye bubi nnyo kyatamwogeddeeko nga kyekitaliyo kansoboye kutereka akatambi ka Minisita Nyamutoro nga batulaga nti mwana wa mukulembeze nze ate nkongereyo n'agaaliro era y'ensonga lwaki Eddie Kenzo bya copyright yalisiemu mbwangu. Fiona Nyamutoro mwana wa Museveni ono oyo omu mbagambe fejja kwesanga tamuzi zaakozesa bamala okutukuba n'otuobaga nti it is alleged he was kidnapped or it is alleged he was beaten or they were kidnapped naffe tukozesa kati nembaga it is alleged oyo omu bwatyo Fred Lumbuye bwatukakasiza nti munnange Minisita Nyamutoro mwana wa President mbwera y'ensonga lwaki yavaayo n'amuwa oba minisita ayogedde abantu abawerako kati maaso wano nina basajja mivule ng'ate addamu reply eri omwami Fred Lumbuye naye mamba nti ye byamuze mumanyi ye mumanyi akolera mu kuvuma ono omusajja mukulu naye agenda n'awo matuka ebivumo mukamu omwo ate ng'akuze kimanyi ayina n'abazzukulu naye maama enaku zino abantu abakulu baba bakisokolayo ebyazzemu Fred Lumbuye nze ate wamma nkongereyo n'agaaliro mu Nyamutoro leero nzize kukaatiriza ku nsonga bulijjo gye ntera okubagamba ku Lumbuye si muguwa ddalu ng'abasinga bwe mulowooza ategeera bulungi naye yastadinga Bannayuganda naddala wano Abaganda n'amanya nti baagala nnyo ebyonoonese baagala nnyo obulimba bawuliriza nnyo olugambo ebyekisirusiru babyagala nnyo naddala wano waffe mu Buganda kati n'ayagala atuzanyire ku bwongo talina mulimu ettake yali asitula migugu ne bamugoba nga munafu mu kampuni mu yali atikkira emigugu yali munafu ne bamugoba kati sente azifuna ku social media alina okuyiiya ebyekisiru ebyekigwagwa ebyobugwenyufu ebyobulimba asigale ng'akyasika abantu gye mukoma okumulaba nga muli bangi kwe kufuna sente ku YouTube. Kati Lumbuye si muguwa ddalu yabeera akola sente alina okunoonya bye mwagala okuwulira n'alyoka aleeta vulugu yenna ow'obulimba ku General Nalweyiso n'aleeta vulugu yenna ow'obulimba ku Major General James Birungi owa CMI n'ayogerera General Muhoozi Kainerugaba ebigambo bitayita mu kamwa n'awemula n'Abagereka n'awemula President Museveni kati akimanyi Bannayuganda mu byagala nnyo ne mugenda ne mulaba n'afuna views mpitirivu kati sente ne bamuwa ku YouTube. Kakati yagambye nti President Museveni yazaala minisita omubezi owa obugagga obw'omu ttaka
n'amasannyalaze omukyala Nyamutoolo nti Museveni yamuzaala era kyeyavaamu obwa minisita. N'agamba nti omukyala minisita omubeezi mu ofisi ya vice president Mutasingwa nti muwala wa Museveni yabazaala Bali n'abakweka, kyeyavaamu obwa minisita. Emabega wali yagamba nti Museveni yazaala Ronald Kibuule, yali minisita w'abavubuka. Kakati bano yabagasse ku Kibuule n'alaga abaana basatu, Nyamutoolo, Mutasingwa, Kibuule, baana ba Museveni. Kati abantu babyagala nnyo, bya bulimba, bya bugwenyufu, naye Bannayuganda bibaagala. Kati yabategeera bye mwagala. Njagade kubalaga nti byonna bye yayogera ku General Lweyiso byali bya bulimba, mu nsiko teyaliyo, yasalawo kumwemula bwemuzi. Byonna bye yayogera ku General Damulira byali bya bulimba. Ku kyalo tabeerayo, asalawo kuyiiya bye mwagala okuwulira akole ssente. Kuba Fred Lumbuye webatyo munnange bamuwadde ebibye. Ne munnange n'olumu Fred ebintu byayogera bibeera bituufu singa oba ogenze ng'obifolowinga. Ono yavayo n'atugamba ku bintu by'ebusoga ebyakyabazinga ate waayise mekanga obutambi butandise okuvaayo nga batulaga nti biriyo si birungi. Kale bwe tuli munengena kubanga Fred Lumbuye mubongera maaso awo ng'ate ayongera obbakakasa oba okubawa bwino wa kanso Nalukoola ekiriwo okubikwatagana n'okulayira. Munnange bwe tweyongerayo ewatamala emirundi Junior abangi nga bamuwadde dda erinnya ery'amali buttole. Ne bannange bantu mmwe baana mmwe bannange mwanguye omugambo omwana mulwadde ali eri muli no mwamuwadde dda erinnya simanya mali buttole. Munnange Arthur Kayima avudde n'agamba kati omwana w'abandi lwaki mwamuwadde erinnya ly'amali buttole. Mbwera munnange naye abasaasidde nnyo kubanga leero kiri watamala emirundi Junior ate ekya kiriwo gwe eyavuddeyo n'oseka n'otuuma munno mali buttole naye nga gamali munnange obugenza okuzibira ng'ate amali butte gakyaliwo ndowooza bamutaddemu artificial. Kale bwe tweyongerayo munnange n'ebifa mu kyaki ne bannange abasumba ennaku zino kiki Bannange bantu bange baddiyale mwewale nnyo kyaki ezimu. Omuntu osobola okunoonya mukama wekka mu ngeri yo oba n'ogenda mu kyaki ey'amazima naye maama ngenda sooka nkuteeko olabe ku eno kyaki ate olabe ebiriyo. Simanyi nti oba eno kyaki amazima eri ku bwakatono kyokka ekisinga okunnuma kyaki bwe ziti zibeeramu abantu bayitirivu anti baagala byamagero. Kati sooka olabe ebyatuuse mu kyaki katono nnyo nze nkongereyo n'agaaleero nze njabireeta wano mbyogere Leka omusajja akomewo. Kati weeraliikirira okuva leero obulamu tebugenda sigala kye kimu. Yesu agwagala genda obale ebibala. Brother, you can see this is the part that is going to make this lady to bear fruit. Bannange omanyi bagamba kyolabye omucyo kikussa mawuuno. Tukyali ku pasita abuulira abantu ng'ayambadde gomezi sebono ng'agisibye bulungi asibye n'omugongo ate ng'ali mu ngatto za bukondo. Ne munaye nga kyaki yonna ejjudde abantu anti bazze kufuna byamagero nkitwala. Bannange baddiya banga balungi mwewale kyaki ezirimu nkitwala. Emmotoka gitwale simanyi ennyumba gitwale eyo kyaki yinza okuba nga bateri ku musingi gwa Bwakatonda. Mukama munoonye mu ngeriyo oba okiwulidde ekintu ekyo. Kale bwe tweyongerayo ne Pastor Bugembe wamu ne Dr. Jose Chameleone munange basaawa zonna batuteekamu ekipya era nga bakoze akayimba akayitibwa Omusamaria. Saawa yonna Dr. Jose Chameleone bwaviira mu America oba UK munange ataka akayimba bagenda kubanga wamma bakatuyiwamu munange ndowooza Dr. ayagadde yeebaza omutonzi olw'ekirwadde eky'amaanyi ekyali kimubalimbiriza okubanga buno budde yawona. Kale bwe tweyongerayo ne Bad Black ono n'avuddeyo n'agamba
nti akangudde ku ddoboozi eri gavumenti ya Uganda era ng'agamba nti gavumenti ya Uganda wamu ne security yaayo omunange awe Munyonyo waliwo ebbaala naye ng'eri ebbaala mbu lya First Family bw'atyo Bad Black bw'akyogedde mbu bayitiriza okuwa abantu obuwunga bw'enjaga bumalawo abavubuka kw'otadde n'abayimbi emmundu bw'atyo olwogerako ziba zikuli ku mugongo so kati ye munange asinzidde no ku mutala gwe ogwa online ne yeekubira enduulu eri olw'abantu abagwawo abafa ebintu ebitategeereka kino nno akyogedde oluvannyuma lwa mwana muwala Martha eyafiiridde mu kiraabu emu era nga kigambibwa nti yafudde butwa oli yabumuteredde mu mwenge munange mwana muwala ono ebbala gy'abaddemu bagisibye bagigaddewo tetumanyi biseera kibi bagenda kuddamu kugiggulawo naye ono omwana ebbala gye yabaddemu ebuzaabuza nze gwe kusoose okuwulira ebbaala gye bakubiramu ennyimba ez'obusamize kubanga abadde bayimba Asimanya Jjajja Mukasa ate biki eryo bbaala kweri oba balina bintu byabwe bye bayisizaawo enfa y'ono omwana muwala eriko obubuuza bungi weewaawo abamu babadde bagamba nti abadde ayikiriza okukozesa bi-drugs ate nga talya kwegamba nga ye abeerawo awo naye nedda kimaze okuzuulibwa nti omwana ono bamuwadde butwa omwana omuto so nammwe abaana ab'obuwala oba ng'ogenze mu kakiraabu ng'oyagala kufuka situka n'eccupa y'ogenda nayo mu ttooyi kubanga munnange buno obudde buli omu talina bumativu eri ku muntu leka kwesiga bahasha bo bennyini boolaba oli aba omuntu gw'ayitamu n'amutera obutwa mu ccupayo kale munnange bwe tweyongerayo olunaku lw'ejjo nabaleeteddeko amawulire agava ebusoga ewa Kyabazinga nga si malungi era nga kigambibwa nti yadduka mu lubiri taliimu abala bagamba nti yagenda bweru UK kusoma munnange abasoga bona kati bakyakutte wansi ne waggulu bagamba nedda ekimala kimala munnange ffe temugenda kutujooga twagala Kyabazinga waffe ali ludde atajjukira mabega kaawo twalabanga omugole ono maama waffe yine bantu alinga alina olubuto kati omugole yamulekawo ewaka yekka kale wamma ebibuuzo bikyali bingi naye nga ansantono era nga museera kyekimu bwe nkongerayo ne maapu ya Uganda ewaali Buganda ne bateekawo North Central munnange abaana bazibu nnyo abaana bakambwe nnyo kye bakoze Katikkiro Charles Peter Mayiga akatambi ngenda kubanga nga kutuusaako mu maaso wano kye batamuvumye kye batamugambye nga kye kitaliyo bannange ennaku zino abaana baasalawo bakufa bave ne nga bafiiridde ku mazima bafiiridde ku mazima yuno omwana mulenzi wona atokomaza ebigambo akatambi ngenda kubanga nga batuusaako namwe mwerabire obedda ninda Peter Mayiga abikula omumwa bitandike mpuliriza mu kitongole mutanadde omulimu ogusiimula olujja oba endabirwamu yeewadde omulimu gw'okufuuka omwogezi w'ekitongole kyennyini ekyasimula maapu ya Buganda ku Uganda tambuza video mpaka ku mulabe wa Buganda asembayo gitambuze omwogezi w'ekitongole ekisimula maapu ya Buganda ku Uganda Peter Mayiga avaayo tugambe bakolamuko ku nsobi ne beerabira oteekako mu Buganda basobola okujjuka zikisolo zimbale entono sibonaffe naye zaali ntono ku Buganda kwayo Buganda nnene bwe mwakimanyi wakati nga tubanja mu mayiro zaffe akende zibula ku Buganda n'atubuuza myaka tubanja biki n'agattako tutunde ku ttaka tulye ku ssente tweyagaye na ssente nga tutunze ettaka Ssaabasajja Kabaka yatukubiriza temutundanga ettaka kubanga Buganda ttaka essaawa ya leero ne ku mapu tebaddeko emyaka ejja nga kasirise omukulembeze fenera temutunda ettaka buli kinyigiriza Buganda kigikakkanya wansi Peter Mayiga aba asirise abavuma Ssaabasajja Kabaka nga bamukakkanya wansi aba asirise ababuuza ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka bannaye Kabaka omutanda ateredde mubeera balabe ba Buganda mubeera babi nyiroka Peter Mayiga bamaze okwetonda ku lw'ekitongole n'amaana n'akisonyiwa nga Katikkiro wa Buganda n'akisonyiwa n'enkwata ku mutwe n'akisonyiwa ekyennaku kiikino asada mancha kiriwo ekyennaku kiikino bamaliriza okukola ekyo ne bagamba mu North Central egenda fuuka North Buganda mu South Central egenda fuuka South Buganda Mayiga totuliirako mazi Mayiga totuliirako mazi nkiddamu tali Central na South Buganda tetubyagala tuli Buganda emu period mbukati ovaawo munnange munaze ndiwe eri wa North Buganda tuvaalwo nga tudda mu kale katriki kammwe mbukala te South Buganda bagikaanyi otandika kasatu ina North Buganda byokola mbu mayiro akenda myaka tubanja biki bye bigambo byo matako saagala mutwe nangamba musema mbunyize Mayiga totulirako mazi totulirako masira Mayiga weesonyiwe Buganda period
kati abitegedde gamba nti byebyo nno baabaana obusungu bungi nnyo era nga Katikkiro Charles Peter Mayiga we batyo ate we bamuwadde ebibye neera nga mu kiseera kye kimu waliwo abawakanya bagamba nti ekiyombesa abantu bo tebakiraba kubanga emiziro gyasigaddewo just kantu katono nnyo akayawukanyemu bw'ate n'abasinga tebakategedde naye nga tekali mu makulu ono ye bw'atyo bw'agambye sooka omulaba ate katono male nkogereyo n'agaleero naye ng'abaana obusungu mukwano bungi nnyo nnyini ddala ekikwatagana n'Obuganda Abaganda yeffe Kabira esinga obusiru wano mu Uganda lwa nsonga egyo tuwogera nnyo naye tetulowooza na kufumiitiriza bantu bangi nnyo bakubaganyiza empawa kweno maapu empya eyafulumiziddwa ng'abadde Buganda bataddewo Central Region abayinza abuuza obassawo Central Region omuganda ofuuka musoga abayinza abuuza mwagala okutugamba nti bano bannabyabufuzi abanoonya ebyabwe nammwe abali ku midiya musinga mmenga amaanyi mwagala okutugamba nti mmwe musinga kabaka wa Buganda okwagala Obuganda mwawulidde ku ngoma ya ggwanga mujje nga kabaka wa Buganda akuba omulanga ng'agamba Abaganda musituke Obuganda bubbibwa lwaki mulwana entalo ze mutamanyi ku mutonda magulu tukkiriza amazima matuufu Uganda ekolebwa empagi nnya that is Northern Uganda, Eastern Uganda, Western Uganda awamu ne Central Region nga we all believe nti Central Region gwe mutima gwa Uganda era Uganda okubeerawo kwayo Buganda ekoze impact y'amaanyi nnyo naye ate twakola ensobi yali emu kwe kufuula obwakabaka bwaffe oba Central Region oba Buganda battlefield y'ebyobufuzi nga buli wa opposition alina amaanyi alina kuva waneeno nga wasinziira ne babanga avudde mu Kabira ndala nga alina sinziira wano mu Buganda teriyo kifo nga war zone kisigaza mirembe buli wona balwanirira busubi bwe bukutuka kakati otuza region ezisinga zonna mu Uganda nga bakulaakulanye embeera yabwe ekyuse lwa nsonga emu siraba nko Banyoro nga bakuteeka kabaka waabwe nga bamudiscussing ku social media kabaka wa Toro bwe yalwala President Museveni yakola bukubirire naye abatoro tebakomplaininga ko Museveni agala kubatta abayenza abuuza did you know nti this spirit tetuwulira mu Abaganda yeffe determination ya Uganda yeffe ensonga ki Uganda weeri kituusiza nnyo emabega mu ngeri nnyingi nnyo Museveni bw'atukolera ekintu nga tugamba ayagala kutubba ki atwagaza ki bw'aba takoze atugamba munuza mumulabi agala kutusaanyaawo lwa nsonga emu twalema okutegeera nti omuntu olina okukola ne gavumenti eri mu buyinza gy'oyagala ekusange ng'oli mulamu region zonna ezikwaganye ne gavumenti my brothers ziri bulungi bonna baakulaakulana is only Buganda here in Buganda mu Uganda awakyasigadde nga wali mabega for only one reason tuwogera nnyo and twagala playing politics mbu twagala Buganda ekwatwa buyinza mbu efuge Uganda yonna that's when we will develop dear fellow Ugandans muve ku narrative z'aba politicians zaabo abagamba nti Museveni agakusanya Buganda please suyango Museveni never and ever ku TV one oba ku radio wona ngagamba Abaganda mutaninge into abanyankole antukiza ndi buli muntu abira kabira ye abayenza abuuza gwe lwaki olowooza nti Museveni agakusumashinga Abaganda abayemba abuuza olwafuge ki based on reason and reality muleme kutambuza bintu bya kisirusiru eno map tejjawo Muganda tekisa Muganda kumufuula musoga igwaloza nti bageza kusimula Muganda ku map please fete tuli ku map tuli mu ggwanga awo nno wetutuuse bantu bange era nga bo Obwakabaka bwa Buganda bukutte wansi ne waggulu weewaawo abantu abamu bo bakirabanga ekitalina makulu naye singa tekibadde na makulu akabaka yennyini teyalivuddeyo kwogera naye yavuddeyo n'agamba nti maapu baagikyusa ewaali Buganda baateekawo North East Central ekyegeeza kirimu eggumba kuba olaba Omutanda yeesitula ye kennyini n'avaayo n'ayogera abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asira
Sirafu Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Sirafu Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Besti ne besti munage nabaato nakola leero webatu webalabise munayi King Saha ne Spice Dana ate tunagamba ki best friend wange oli waddala nnyonnyo webatu webityo webine mune King Saha n'omuntu w'abantu kubanga Chosen Becky osanga ng'atandise okusosootolera obulungi bwa King Saha oyinza olowooza nti mubayimbi bonna abasajja yaliyo yekka. Kale bwe tuli munange bwe tweyongerayo ku nsonga za Donny Chris ne wiiki tennaba kuweranga guddewo kampuni ey'okutwala abantu ebweru si Saudi si Qatar si wawula ebweru mu UK mu Canada kati no maaso wano nina pengepenge nga ye kampuni eyo agikubyemu ebituli agamba nti ono omuvubuka mufere kugamba asobola okufeera olwala oluli ku lugalolo n'alutwala bingi byamwogeredde weewaawo abantu bavuddeyo ne bagamba nti pengepenge awulira mutima mubi na nugu olw'okuba ono omwana akoze muto ate ye nga talina kyalagawo wabula okujja okuvuma abantu era ntwala omukisa guno okulabula buli munnayuganda ali yalaba Lucifer muli ku kizibu eyo kampuni eyaguddwawo temugyesiga nti etwala abantu omuvubuka oyo alina immunity mwenyaleemu n'abasirikale bemwala bebakuuma ekifo ekyo waliwo yakibawadde mukula ekizimbe ekyo si kya muvubuka oyo n'emmotoka ziyala palawude ezo zonna zemulabaseekawo bisitiika mu Donny Chris biki mwalabe sitiika zabadde mpya projekiti eyo nze ngimanyi yazzeekya nesagala jjo yakwasagala mu mileage naye mbalabula omuvubuka omwaka oguwedde yagendako e Dubai naye yagenda e Dubai yalinga agenze mu ggulu for the first time era yasaasanya emitwalo gaali 2 nga gava mu nsawe ne gamuluma nga bbi wa bupeera his the first time to travel yagenda Dubai idea that man alaga ekifaananyi kyonna ng'ali mu Europe kati akutwala ate Canada nga yo bwe yagenda e Dubai yakola amaalo omwaka oguwedde mbaguddewo kampani atwala abantu Canada abaleeta Sweden abaleeta America fellow Ugandans oyo agenda kubabba naye mbagambye alina immunity tajja kusibwa alina immunity tajja kusibwa eyo omwana mubbi oyo omwana mufere abo be baana abasimanga erinnya mu mayumba g'abantu that company there mugiraba eri fraudulent temugeza ne subscribe ku company y'omuvubuka oyo mugenda kuleeta amaziga video eno mugitambuzi y'omuvubuka gwe bayita Donny Chris omusajja oyo omubbi singa omunnayuganda obbibwa n'ojja mbuno penge nyamba sijja kukuyamba mbalabudde bakaggulo kibiina ekyo abasirikale bwe mwala bebaggulira that guy has an immunity wenyale mu government ekizimbe ekyo byonna zamali line ngimanyi naye mbagambye muddeeyo mulabe mwakayivuza mmwe we yasooka okgenda obulamu bwe obwaseewukira ddala okulinnya ku nnyonyi omumawa nti yali Dubai n'amalo n'agalaga mwagala bageyayolesa e Dubai batimu bamwabya tagendangako Canada talina kyamanyi ku zi embassy z'operatinga zitya talina konde kadinisa konna mbu oba asaba visa agenda mu America mbwakutwala Canada akutwala Canada tebageza ne bakubba n'ojja ewa penzi sagala bavubuka abo babbi. Another sipapa is there in another sipapa na yazze naye nga mulimu abakungu ba government abamu supporting nalabinga ayingira nga SFC ekume wako kugulira. I'm very happy buli muyimbi yagenzeyo zero life salabe muyimbi gwenyinza gabancho no muwakane buli muyimbi yagenzeyo yabadde mulwadde wanjoka tewali muyimbi alina hiti songo nti ali awo liza emije jakayebula kati negibanga givavaayo kuje jadi jigeze omuvubuko oyo siraba muyimbi wa amaanyi era omuyimbi eno wa amaanyi nga amanyi reputation ye at stake yagenye wa muvubuko oyo yakuteba nabeetaga emmere waliro enjala beeruma ne line up gye walabe yabaddewo ya buyimbi buddoti naye mbalabula mwegendereze.
Penge bwato munange bwavuddeyo naawe muukiriza awo omwami Donny Chris jjukira tamala emirundi Juni yayo omu kubasooka okuvayo n'agamba nti eyo kampuni gyaguddewo gyagamba nti atwala abantu ebweru mu Canada simanya UK luddawa wonna mumunange byakifere kubanga nti naye tagendanga nayo ewantu gyakoma okugenda yagenda Dubai kati omuntu eyali agenze Dubai nga tagendangako weeru tamanyi na bifaayo ate akola atya kampuni mbwe etwala abantu ebweru era ye munange wakyo penge wabalabudde nti gwe wena ng'olina ezikuluma ezitwalire Donny Chris naye oba ng'omanyi sente zo zikuluma munange yiye kuba eddala wadde abantu bo bagambe nti penge yawulidde mutima mubi na nugu bye bimutawaanya alaba omwana omuto atutumuse akoze ebyamulema kale bwe tweyongerayo munange ne muwala wa Zali muwala wa Fono tifa munange olunaku olwaleero bwatyo bwalabiseeko munaye ka baby girl ekakulidde eddala konna kanyirira loozo obulungi katwala bwa mami eneni ddali naye si mubi Diamond Platnumz naye nno musajja si mubi munange ebyo nga tubitadde ku bbali nkubuze butereevu ewa kanso Nalukoola onono avuddeyo n'ategeeza omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nti yakola bubi nnyo okulonda Balamu n'amuteeka ku kifo ky'abavubuka nti ekisookera kya byonna Balamu alina omutima omubi ate mukadde wa myaka 6 nti ekifo ky'abavubuka kyetaagisa baana bato ba myaka 4 myaka 3 kyokka muyaddire omuvubuka omusajja omukadde ow'omutima omubi n'amuteeka ku kifo ky'abavubuka bibadde bigambo bya Balamu neera nga okulayira kwa kanso Nalukoola munange kukyalimu kaweereege ng'ati bwengendo batuusaako wano Speaker Ntamongi nga nnyonnyola. I wait for a gazette. When I get a gazette, that's when I swear in a member. So I'm waiting for a gazette. I need to hear from Electoral Commission before. Bwatyo munange Honorable Speaker Ntamongi ye ebintu by'okulayira kwa Elias Luyimbazi Nalukoola yabyesambaze kale bwe tulina era nga mu kiseera kyekimu maaso wano nina omwami Fred Lumbuye ng'ate naye akuleetedde obujulizi oba bwino gwe yafunye ku nsonga z'okulayira kwa Nalukoola ngenda kubanga mbalekerako akatambi maaso wano era nze ndowooza munzikirize mbasiibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Suvi News Extra mweraba bye mwenna abangoberedde otulo wa parliament olunaku lwajjo Speaker Anita Mongi Nalongo Sodolin yagambye mbu ye tebamubuuza bya kulayira kwa Honorable Elias Luyimbazi Nalukoola kubanga tabimanyi. Electoral Commission epandiikira nti gundi yawangudde era tumugazeti nze then watuma tuwa gazeti fene tulioka tutegeka okulayira so sinafuna kintu kyonna kiba mukulunda kw'ekawunti so simanyi Electoral Commission yemanyi. Semujungana namugamba nti wano bwe twali mu kulonda okwali mu bitundu by'embala oba kwali wa Maserengeta eyo ne bagamba nti candidate omu yalondebwa within 24 hours time bali bamaze okugazetinga omusajja oyo najja n'alayira oluvannyuma lw'ennaku 2 lwaki ono kigenda mu wiiki nga talayidde Anita Mongi nti tabimanyi yava na mukalu tabimanyi nako weewuunye omukazi oyo kati kiki ekiriwo ekituufu kikino tewewuunya nga Honorable Nalukoola talayidde olw'ensonga Anita Mongi Muhoozi Kanyirugaba Museveni yennyini nga bakozesa Electoral Commission temwewuunya nga bazzeemu ne banalifayinga okuwangula kwa Nalukoola banoonya omuwaatwa gonna mu mateeka agafuga Electoral Commission banalifayinge Nalukoola oba kumpulira kuno de kanso Nalukoola kwoli koza kamanye ng'akoza n'owebbwa banoonya akawaayiro konna mu mateeka agafuga ebyokulonda banalifayinge vikitoleyo era temwewuunya nga Electoral Commission evudde n'egamba nti okusinziira ku ffujjo eryakolebwa n'obululu obutaabalibwa ku polling station ABCDEFGHIJK obululu obwalangirirwa tebukwatagana n'obwo bwalondebwa n'effujjo eryakolebwa mu kulonda tebikwatagana bulungi kati okulondebwa kwa Nalukoola kufuwe fufulu mpaka until further notice tumale okwetegereza
bino mbyogera mubiwulire bulungi nnyo mubiwulire bulungi nnyo byembyogedde mugenda birabako kujja nga bakyusiza ne bamulayiza wiiki era wiiki ejja byembyaga bigenda okubeera banoonya eneruphol mu tteeka erikwatagana electoral commission okunalifayinga Victoria Nalukoola but remember etteeka lisoma nti electoral commission bwerangirira omuntu nti yawangudde emuwa certificate eraga nti yawangudde nomalamuwa certificate electoral commission kenyini within the period of 24 hours egenda ne gazeti nga MP oyo n'agenda ne bamusindika mu parliament n'alayira electoral commission yeyawa Nalukoola certificate nti yawangudde kati kigenda almost mu wiiki emu n'ennaku ezigwamu ng'eganya omuteeka mu gazeti ya gavumenti n'omuweereza mu parliament kikyo balimu kanula amaaso kino kyembagamba ekibalimu okukola from reliable sources teri agenda bibagamba wanooka ku LBS wegasookera buli kimu ne kisaasaana ensi yonna kwe bali kuno kati batandise okuba emmeeza wansi mwezikube muzaasi n'ebikopo kaabulanga nebboga lyala bisi oliteekako kyoto ne kitandika okweveera ompulidde buli yensonga lwaki nabano bawandiisa ebbaluwa eraga nti bavumirira violence mu kulonda ejjulirize electoral commission kyegenda okukozesa mu submission yaayo enalifayinga Erias Nalukoola mbu teyawangula waliwo police station ezitabalibwa ate violence yali nyingi nnyo naye okalyadda mujja kitegeera wabula ekizibu ekiriwo kiri bwe kiti kanti basomera mu kitegeere nti omuntu yabawangudde abaluma nnyo mu kubanga yeefaananyirizaamu Joel Ssenyonyi yeefaananyirizaamu omugenzi kanso wa Mary era ali mu Lukyagulanyi lungi nnyo bayinza okusanga obuzibu mu kontrolinga mu parliamenti ne mu public naddala mu mateeka byebizibu byabwe mwana by'Anita Amongi gasibye face nga ayita Nakumbwe nga boonoga nti oyagala kuyita Nakuno lyokosiba omugga n'otogubala face kati nono mukyala yabadde ayogera nga atugadde asibye face alinga agenda okukwata katima ng'ayogera awulira ekinugu kimuluma awulira akakazi kambadde nga tokamutudde ku mutima nza I don't know whether there was election or someone will know I don't know because I'm waiting for gazette from electoral commission if there is no gazette I don't kuwulira alina akakazi kamutudde ku kifuba kati wali okulya n'okukombesowano so kanso Nalukoola buli kimu ekikubudde bulungi nnyo olw'ensonga tebakipulaninga tebaagala olayire banoonya loophole yonna era temwewuunyanga electoral commission ekyusizza mu bigambo byayo n'ejjawo obuwanguzi bwani bwa kanso Nalukoola